Bannayuganda bangi beesunze okuyingira omwaka ogujja mu ssanyu n'okusinza Katonda. Bano babadde bamaze emyaka 2 nga tebajaguza olw'omuggalo gwa COVID-19. Wabula ab'ebyokwerinda bagamba nti nabo beetegese okulaba nga bannayuganda omwaka baguyingira mu mirembe. Patrick Onyango, omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano, atubuulidde nti ekitongole kya poliisi ekirwanyisa obutujju kye kigenda okukulemberamu ebyokwerinda wonna wagenda okukuŋŋaanira abantu. Okulaba nti abantu bonna abagendayo okuyingira kusooka bateekwa okukola sacho okucekinga y'okuyingire. Okulaba nti tewali obuzibu kubanga naku zino tukyafuna amawulire anti abatujju bateekateeka kukola ki okutukuba. Okulaba nti abatujju tebagezaako okutulumba. Bano bagamba nti bayungudde basajja baabwe abawanvu n'abampi mpozi n'okuva mu magye ga UPDF. Tutaddewo ttiimu yaffe ey'abakeesi eyo mu bantu kati bo batambula okufuna amawulire gonna, naye twagala kukaakasa bannayuganda anti security ejja kubeera ggulugulu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano aliko amagezi gawadde abantu abagenda okusinza n'okudigida nga baaniriza omwaka omujja. Kuno kuliko okwetegereza ebintu n'abantu abakwetoolodde, obutatambulira mu bifo bya nzikiza ng'oli wekka, obutoogerera ku ssimu mu bifo bya nzikiza, obutatambula na ssente nnyingi mu nsawo, abazadde okwewala okuleka abaana awaka nga tebaliiko abalabirira, okwewala okwokya ebipiira ng'omwaka guggwako, ab'ebyokwerinda obutenyigira mu masanyu yadde okukuba amasasi mu bbanga nga baaniriza omwaka, okwewala okuvuga ebidduka ng'onywedde omwenge. Sirikale waffe tumanyi oluusi naye babeera basanyufu basanyuka, bayinza okuwulira fireworks naye ne bagamba nti naffe katukole ki katukuba amasasi waggulu. Temukuba amasasi singa tubasanga, singa bakusanga ng'okubye amasasi ng'ofulumiza amasasi ekiro ekyo bajja kukwata bakuvunane. Onyango agumeza abantu bonna mu Kampala ne Uganda nti tewali kirina kubatiisa kubanga ebyokwerinda babinywezezza. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.